فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل: سلاح المؤمن الدعاء. ونالي نكورا nankyali muto twatuulanga ewaka muzeeyi n'atuyita ne bakulu baffe buli ttaamu lwegenda okutandika ng'atutuuza wansi n'atusomera edduwa, era nga bwe tuwummula ne tuddayo nga mukadde waffe atutuuza wansi n'atusomera edduwa, n'atuinstiringamu that discipline of invoking the Almighty Allah subhanahu wa ta'ala. The discipline of invocation or invoking the Almighty Allah subhanahu wa ta'ala was installed in us as we are still young, because we used to learn from what we see, just practically. Nga muzeeyi kyakola wali byayagala tube abikola waakyo. The same thing I used to see a lot of families doing the same. Their students, their children couldn't leave home minus the prayers. They couldn't come back from school without even prayers. Baninga babayita ne basaba edduwa ne bebaza Katonda abakomezaawo. Obulamu bw'abaana ne butambulira ku dduwa, Katonda n'abataasa amabalaayi n'abaggyako ebibambulira. A few Muslims took education as a serious thing. Baali batono nnyo mu Basiraamu nga balaba nti okusoma kya makulu, kubanga bamaama baffe baafumbirwanga baana bato myaka 13 14, ne bataata baffe abamu bajjajjaffe baawasa bakyali ku myaka 17 nga bawasa. Naye abaalabanga okusoma kikulu nnyo tebaalekanga maanyi ga dduwa. Obusiraamu bwaffe wano e Uganda ne buzimbirwa ku structures, naye nga ezimu ku pillars enkulu kusaba Katonda na dduwa. Ennaku zino olwaleero abayizi bakomawo okuva ku ssomero, okuva ewaka ne bakomawo ku ssomero nga taata tabatuuzizzaako basabira ku dduwa ne maama kye kimu. Leka sentamu ono abajjukiza Eva nti abaana mubakwateko mu mutwe mubasabire ku dduwa. A few of them comply, but most of them just turn a deaf ear. This is what is happening. Webuuze, taata yansabira ku dduwa, yatukuŋŋaanyako mu ddiiro n'atusabira ku dduwa. Did we have a family feast? Twalina ekijjulo ekyawaka naye nga kikulembeddwa mu dduwa. As we are heading back to school for a new term, another term, second term, just question yourself, ekyo kyaliwo oba nedda? Kyekimu ng'abaana bawummudde ennaku zino
most parents forgot the importance of prayer and gratitude. Okwebaza Katonda nti abaana bakyali balamu, nti abaana bakomyewo, fees nzifunye. They are not grateful at all. Wemuko mumula wemuti ne muddayo aga kati sawa ya kunoonya olutalo lwa fees. That's what they always say. If it comes to students, wetumala okusala buli mwasta mabustambi, wetumala okusala buli mwatambula butambuzi nga atambula, wetumala okusala tebafaayo. Spending some time, somebody can't spare a little time. Somebody can't spare just 5 minutes, a few minutes with his Lord, talking to Allah, asking him, please Allah, is each and everything for my parents. I know they are struggling there. Naye bagondeze byonna bye bayitamu, bigonde byonna. Oh Allah, fees musalabika emirimu tegira mirimu mizibu, basubula musolo mungi. A few of us would do remember their parents and include them in their duas. These days, the young ones forgot the important tool in the life of every Muslim, in the life of a human being. Ekyokulwanyisa ekinene kyolina ekiyitibwa edduwa. Nabbi kyagamba nti silahul mu'min, ekitala ky'omukkiriza duwa. My message to you, my dear respected students, abalungi mwenna abali wano olwaleero, n'abebbeeyi abasomesa abalungi, ne bazadde baffe abalungi olwaleero abaliwo, message yaffe, please, tuddemu tuze obujja discipline eri ey'okusaba Katonda, okukulembeza Katonda, okujjukira Katonda, okumukulembeza nga buli nsonga yonna, atufuule abali blessed, atufuule abali successful, ayizinge agonze byonna ebintu byaffe, attaase n'ebibambulira, attaase n'ebirwadde, aggyewo calamities, disaster ne other unbearable ebintu bingi ebijjanga biri si byangu byagumiikiriza. Tulina okudda ku nsonga y'edduwa. We are saved, Allah attaasa lwa dduwa. Message yange ya dduwa, bannabbi w'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala ayitibwa Yunus alayhi salatu wassalam, Yunus bin Matta, atuuka mu mbeera ng'ali mu mbeera nzibu. Allah amusindika agende ku kyalo Kibuli ekyakaseera ako, n'atuuka mu kyalo Kibuli, Allah gye yali amusindika Nainuwa owakaseera ako, namugamba nti abantu abo tobavangamu, bagambe basinze Allah ali omu yekka, bagire basaale, bayite nga bajje mu muzikiti. Abantu b'Ekibuli eyo ngusabo nga tebajja, kyebasalawo abamu bamukubanga amayinja, wana mwe mukola mukuba abakemusa. Abantu b'Ekibuli nga tebajja, wana mwe mutemukola kimuse bayita namwe ne mulwana nayo, oba namwe mwabagamba nnuve ku kapoling namwe ne mulemerako. Abantu b'e Nainuwa Kibuli wakaseera ako, ngamba Kibuli akaseera ako, awali Nainuwa teekawo Kibuli, ng'abakoola nga bagaana kye baasalawo okukola kukunyenyera nnyumba. Kamba senguke mbaveeko, n'avaawo n'agamba nti ngenze koola abantu balala nga Allah si gye yamutuma, n'adduka emisinde. Ebyaddiira Allah yalagira bulagizi, kitonde kiyitibwa mazzi, kikyankalanye ennyanja ekyankalane, eryato lireme okutambula oba emmere negaana okutambula obulungi. Ebyaddiira nga balina kujjako muntu alina kyeyakoze kikyamu, buli akalulu bakakubanga tegeti nga bakagwa ku Yunus omusajja nabbi wa Allah, kakana nga bamusuula mu nnyanja, ekyennyanja ekinene ekiyitibwa Hut, ne kimumira n'abeera mulinga alinga just kadot, an atom, ng'ali mu kyennyanja ekinene ekimira ne trailer. Naye we yatuuka mu kyennyanja ekyo, kyeyasookerako ddala duwa, yagamba la ilaha illa anta subhanak inni kuntu min adh-dhalimin. Tiri sigenda kukutaasa,
njagala obeere nga Yunus. Teri kigenda kukujja mu buzibu, teri kigenda kutaasa kitaawo, teri kigenda kukumazaako kusoma, teri kigenda kukuwa bulamu bulungi okuleka edduwa. La ilaha illa anta, yagamba ayi Allah wange nkakasa gwe oli omu wekka asinzibwa mu mazima ne mutuufu. Subhanaka, wayawukana gwe Allah engeri gy'obonereza. Subhanaka, wayawukana gwe Allah byonna engeri gy'osalawo. Subhanaka, ayi Allah oli wanjawulo mu byonna. Inni kuntu min adh-dhalimin, nzaali wano mbadde neeryazaamaanyiza nga nejjeeyo mu bantu bange bwewantumamu ab'ekiwuli b'akaseera ako abennayinuwa naye nembavaamu nembaleka. Kitegeeza ki? Nti owakkimusa toyina kudduka mu bantu bo. Owakkimusa nebakukuba nebakuyiira amazzi ku buliri nebakola kisi kye bagambye okukola, kyonna kye bakola toyina kudduka ku bantu, sigala ng'obakowoola. Nabo bennyini tebalina kusigala ate nga balwanyisa, kubanga mujja kunyiza Allah. Allah abaseeko laana, Allah abakolimire, Allah abaseeko kaasi, Allah ababonereze. Temulina kulwanyisa babagamba mazima. Ndozi bigambo bitegedde. Ekyamutaasa Yunus kyali kujja eri Allah n'amujjukira mu kaseera ng'ali mu kyennyanja, ali mu bizikiza bisatu, ali mu nnyanja, ali mu mbeera nzibu n'ennaku ze yamalamu paka Allah yagamba ekyennyanja kimuwandula. Oluvannyuma Allah n'amussaako ekiryo tegedde, n'ameza ensujju. Oluvannyuma Allah n'amulagira ali ku nsujju eyo n'addawo obwongo ne buddamu ne buzimba. Yunus alayhi salatu wassalamu ibn Matta. Ekyamutaasa yali dduwa. Wayagala Allah okukutaasa, wayagala fiiza aleme kuula, wayagala obeere ng'oyita, wayagala obeere ng'ofuuka ensonga, sigala ng'okyali ku dduwa ezo. Nabi Ibrahimu alayhi salatu wassalamu yakolanga bannayuganda bwe baalinga, era yatulaga ekyo ekikulu. Bamukwata bamuteeka ku mutego, bakumye ekyoto. Oluvannyuma lw'okumenyaamenya amasanamu gonna agatemyetemye, banyiiga abasajja nabakulembeddwamu Namuruzi yali kabaka wansi yonna, ensi yonna ng'agifuga ati bakabaka bafuga ensi eno nayo nennyini nepata habari. Ensi eno nayo nenyeenya. Yali Namuruzi, yali musajja muzibu nnyo, yafuga ensi eno nga newaffe wanaafugawo. Namuruzi Ibrahimu amala okutematema amasanamu, naddira Katonda omunene n'amussaamu embazi. Bagenze gye baalaze bagenda okukomawo, babuuza man faala hadha bi alihatina, bagamba qaalu samiina fatan yadhkuruhum yuqaalu lahu Ibrahim. Message nebeera waawo mpewanvu, noyo akatumuleete tumuteeke muki, tumuteeke tukume omuli, tusime ekinnya, tuteekemu enku, tukume ekyoto nga kinene nnyo. Baakima ekyoto nga kiri Luweero, nga Ibrahimu omutego guli luddawa, guli wano Kibuli. Ne bamussa ku mutego ne bagutegula, n'agenda ng'aloolinga. Naye mu kaseera ko ng'aloolinga mu bbanga, baali bamwamudde yenna ng'ali bukunya. Kanaku kakulu, ye nnabbi agenda okusooka okwambala ku nnaku l'enkomerero, ye muntu agenda okusooka okwambala ku nnaku l'enkomerero. Lwaki? Olw'ensonga nti baamuswaza nga bamuteeka mu muliro. Ne bamuswaza Allah n'amubikka, n'abikkawo nga tebasobola mulaba, naye nga baali bamwambudde bamuwokye nga yenna ali bukunya. Olwekyo n'obugumiikiriza bwe yakola n'asigala ku Allah subhanahu wa ta'ala, Allah yamusiima, yagenda osooka okwambala nga kumaze okuzuukira. Oluvannyuma Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yambale. Ibrahimu alayhi salatu wassalamu abaali kumutega aloolinga waati agenda gwa muliro, Jibuliiru ejja emugamba nti ndagire Allah, nsabe Allah alagire ampa amaanyi n'obusobozi omuliro guno omuzikize n'ekiwawaatiro kyange. N'ebiwawaatiro 6 naawe olaba ebiwawaatiro 6, naye ndagire nsabe Allah alagire. Namugamba nti gwe naawe osaba Allah, ati nange nsaba Allah, lwaki nze situuka direct nensaba Allah? Omuliro gwokya n'abagukubye tebasobola kugusemberera. Aba amaze okugoba Jibuliiru, Ibrahimu agoba malayika nti va mu maaso gange, si gwe agenda okuntaasa, nze ebyange bya Allah. Yagamba ekigambo kino, hasbi Allah wa ni'mal wakil. Simple bigambo ebi, hasbi Allah wa ni'mal wakil, hasbi Allah wa ni'mal wakil. Naddingana ekigambo ekyo,
Allah n'agamba ya naaru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, muliro gwe yokya nnyo yaka nnyo naye ng'oli wa mirembe ng'oli munnyogovu nnyo eri Ibrahim, togeza n'omutuusaako ki na buli omu ng'alaba blazing fire, balaba flames gwokya buli omu agulaba, ebyaddirira byali ki ne gusirika nga Ibrahim agudde mu muliro naye nga ye ensonga zeesadde eri Allah subhanahu wa ta'ala. Hasbi Allah wa ni'mal wakil, eyakola ekyo n'akikolera Ibrahim, olowooza ayinza okukulemesa gwe okuyita projects ezowandiika, ayinza okugaana okuwa D1, ayinza okugaana okuwa obubonero 2 gwantunuulidde obubonero 2, ayinza okugaana okuwa byonna byoyagala. Oyo Allah akoze ekyo, nagamba muliro uyaka ne gwaka ne gutuntumuka gwonna enku ne zisiriira ne wasigala vvu ne wasigala manda. Ibrahimu n'avaamu ng'anyira n'okusinga eyekubye kasamona, eyekubye bio oil, eyekubye oil, yenna ng'anyirira nnyo, buli omu ne yeewuunya Ibrahimu ng'anyirira nga Allah amukozeko makeup, babadde baagala asirire tasiridde. Ani yakola ekyo? Allah subhanahu wa ta'ala. Akimukoze lwaki? Azze gyali 20 points ziyinza okulema okufuna ng'otegedde nti Allah abikolera Ibrahim, ziyinza okulema okufuna embazi eyinza okulema okuyitako ng'otegedde nti Allah abikolera Ibrahim. Oyinza okulema okusoma medicine gy'oyagala oba engineering, oyinza okulema okusoma ebyo by'oyagala ng'otegedde nti Allah abikolera Ibrahim. Ng'otegedde nti Allah bino yabikola era Allah yabikola Ibrahim alayhi salatu wassalam, biyinza okugaana gw'olowooza. Mungu byonna abikola era byonna abisobola. Tukkirizeemu, tusabe nnyo Katonda, tumukulembeze nga buli nsonga agenda tuvunusa n'ebibadde bizibu. Laba Nabi Musa alayhi salatu wassalam, oyo abadde Ibrahim. Laba Musa alayhi salatu wassalam avudde mu lubiri lwa Firawuna amunoonya ayagala kumutta, agamba Musa, abantu bange bonna basiramusi, abalogo bonna basiramusi, bagamba nti amanna bi rabbi Musa wa Haruna. Musa amaze okusuula omuggo wansi ne guli obusota ne gudistroyinga magiki yenna n'eddogo lyonna. Abalogo bagamba nti yeri akikoze kino okuleka nga rabbul alamin, gwa waggulu asinga wonna. Ne bagamba nti amanna bi rabbi Musa wa Haruna, twazze kulaga maanyi naye mbutuufu otusinze, ffe tukkiriza tuli bakkiriza. Nabagamba ngenda batematema, ngenda babamba, ngenda making sure nti mwenna musigala nga mwenna mulinga abali kuki ku musalaba. Mbatemeteme mbakubemu n'emisumaali, siyinza baleka, siyinza baganya. Firawuna ate nga ayina amaanyi, ayina amagye, ate byonna ayogera. Firawuna ye musajja omwononefu asinga okwogerwako mu Qur'an. Firawuna okumanya ali w'amaanyi ye kabaka asinga okwogerwako mu Qur'an. Firawuna okumanya wali w'amaanyi nnyo, yavaako n'ensonga y'ataaba, ennagisi ye yevaamu taaba. Ebitujja byogerako si bya leero, era abanywa taaba banywa nagisi ya Firawuna, naye si bya leero, tujja byogerako si leero. Temugezanga ne munywa taaba namba tobako, ensibuko ya tobako nagisi ya Firawuna yasigalawo n'olwaleero ekyatambula. Okumanya yali musajja muzibu nnyo, ye yekka mu bantu abaali aboononefu Allah gwe yalekawo nga aya akabonero, asigale liman khalfahu aya, eri abo abasigadde bonna nga kabonero, abantu bamulabireko nkyono. Ennyanja yamugaana wansi, botomu y'ennyanja yamugaana, n'amazzi ne gamugaana, naga nti sigala ku nsi gw'olina ekyennyanja wange. Eri musajja muzibu nnyo, kati anoonya Musa, ayagala kutta Musa. Musa atuuka ku Red Sea n'abasajja ba Isirayiri, agamba nti Musa otuleese wano, oyagala tutta Musa, oyagala tutta Musa, otutta otusaanyawo. Allah n'amugamba Musa, tutta koona omuggo ku mazzi ku nnyanja, koonako bukooni. Bagenda okulengera nkuvaako amakubo agaavaako nga bonna bayingira batambula basomoka. Firawuna alaba abantu batuuka mu makkati naye agayingira n'eggye lye, bano basomoka, Firawuna atuuka wakati ng'adduka speed ebyaddiira. Allah n'azzaawo ennyanja, bano ng'amaze okusomoka. Eyasobosa Firawuna, eyasobosa Musa n'asomoka ku nnyanja nga batambulira ku mazzi we bati, tekubaddeeko kkubo. Oyo y'ani? Ye Allah subhanahu wa ta'ala. Byonna asobola obbikola singa omwesize, byonna asobola obbikola ng'ozze gy'ali, byonna asobola obbikola ng'omusabye, byonna asobola obbikola by'owulya by'oyagala.
essaawa zino wano wetuinvestingira amaanyi netuinvestingira obudde musinvestingira obudde mu dduwa nga twagala okufuuka abantu ab'enjawulo mu nsi. Mujja kufuuka nga beddittikya b'ekibuli, nga bamaseeka abanene bemwegomba, ng'abantu ab'enjawulo bonna bemwegomba. Mujja kuba abasajja ab'enkizo, mujja kufuga eggwanga lino, mujja kuba economists ab'omutawaana, mujja kuba abasajja businessmen ab'omutawaana, mujja kuba professions ez'enjawulo ez'omutawaana singa munaba mukozesezza amaanyi g'edduwa ne muwanika emikono nga Allah wagamba uduuni. Abatudde wano mwenna munsabe, in case of any need, in case of anything, please raise up your hand. Spare some time. Just spare some time. Raise up your hand and ask Allah subhanahu wa ta'ala. First ask for forgiveness. Musabe Allah kusuliwa. Musabe byoyagala mwebaze. Then musabe byonna byoyagala byonna byowulira mu bunene bwabyo n'obutono bwabyo. Togeza nowerabira abakadde, togeza nowerabira essomero lyaffe, togeza nowerabira okusabira abasomesa bo, togeza nowerabira okusabira abakulembera essomero lino, togeza nowerabira eggwanga lyaffe. Buli omu yenna musabire, mwetaaga okusaba. Okusaba kikulu nnyo. Allah agamba uduuni, munsabe astajib lakum, ngenda bamukula. Mungu atuwadde assurance. Naye abanagaana okumusaba Allah agenda bayingiza jahannama. Okumanya okusaba kyanjawulo, kya bbeeyi, kya nkizo nnyo. Ye ibada Allah gye tugenda okugaana okukola ate nga egasa ggwe, ate Allah amalayo atusse mu muliro. Tusaba Allah ataasa omuliro. Just kuwanika buwanisa mikono. Ayi Allah nkwebaza okeesa obudde nga ndi mulamu. Allah nkwebaza okunsobozesa bakadde bawe ne bampeerayo fees, okunsobozesa ebyensoma nga mbitegeera, okunsobozesa nga nkyasobola okuwandiika abantu tebalina mikono. Allah nkwebaza nsomye paka mu senior 4 paka senior 6, kati ndi ono ndi mu senior 5, nsomye kati ngenda ku university. Allah nkwebaza nzani ali mu senior 1, nzani ali ekibuli. Allah nkwebaza nzani asomera the only school wano kisozi k'omulangira Mbogo, nzani gwani gwasomera wano ng'abala baliyo gye bali. Mwebaze Allah malumu sabi ayi Allah tunswaza engeri gye nsomedde wano ekibuli. Mungu nkusaba onfuula omwana omutuuze omulungi, owensa, omusiraamu omulungi, omukkiriza omulungi, ayina empisa, ayina ensonyi, anaagasa abakadde. Allah mpa ssente nga nnyingi, negale mmoloka ez'ebbeeyi, nsule bulungi. Allah mtambuliza mu bino na bino. Mungu byonna bimusabe. Ssente muzisabe, muzaagala nnyo, musabe ebitiibwa, musabe kimu kyonna kyoyagala. Allah ajja kikuwa, teri katasobola kiwa. Kusaba Katonda kikulu. Abasajja bajja ku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maliza neshi namugamba ya Rasulullah, baninga ab'ekibuli oba balinga ab'ekibuli simanyi bana mwe mutimukula. Nabbi amaze bagamba byonna nga nange mbagambye. Nakati sawa tugenda kusaba Katonda, katumusabe. Ne basula ekiro nga basaba, ne bakeesa ku macanga basaba, na buli swala nga basaba. Basaba Allah bonna bawanisa emikono buli omu asaba. N'edduwa bagenda okulanga tezaanukulwa. Mungu tayanukula dduwa, Mungu tazaanukula. Ne bajja eri Nabbi sallallahu alaihi wasallam nawe mugamba ya Rasulullah akaribu rabbuna fanunajihi, Allah waffe ali kumpi, tubadde tulekana bulekani katumukuba obwama, oba ambaidun fanunadihi, oba ali wala nnyo tumukoole ya Allah, oba tumukube. Should we just whisper unto him, or we raise our voices and call upon Allah subhanahu wa ta'ala, ya Rabb aghithna. Doesn't he hear? Is he close to us? Is he ready to respond to our calls? Obanedda. Then Nabi abakyali awo Allah nassa Jibril namugamba nti bagambe wa idha salaka ibadi anni, bana abaana b'ekibuli banga bazza okusaba ne bakubuuza, bazza okubuuza ku nze Allah wange, Allah waali, banaazuuka ekiro banaamuwulira, banaamusaba. Baagala points 2 aba senior 6, baagala 8 baagala 10 baagala kumalayo, baagala kukola mannya, kwagala kuwandiika, kola statements. Guno omwaka gwe gwakyasinza okuyita 2026 gwe gukyasinza okuyita mu kibuli. Bukyanga kibuli etandika, abaana b'ekibuli babuuza
Allah tumurumbe bwakiro misana uvanyuma lwa sala kumacha compound muzikiti ludawa Allah tulaba atuwulira. Allah nagamba mu Qur'ani ekitiibwa wa idha salaka ibadi anni wabanga bambuuzizzaako abaddu bange bagambe fa inni qaribu nze ndi kumpi nabo just ndi kumpi nabo ujibu dawata da'i idha da'ani buli kisankowoola. Anyone who turns to me towards Allah subhanahu wa ta'ala is always ready to respond. He responds to every call, to every prayer, to every request. He responds instantly. Ujibu da'wata da'i idha da'an. Anyone who comes to me, I'm always closer. I come closer. I listen and respond. No wasinia wanu namana basinia tu nabalongosa compound nabasinia 3 bonna. Ujibu da'wata da'i idha da'an falyastajibu li. Oyabanga bansabye neche balina okusooka okukola bamaking sure yenna agenda okunsaba asali salat tano webagamba nti Allahu akbar, let them answer my call first. Let them respond to my call first. I will also respond to their calls instantly. Ayagala Allah mwanukula sali salat mekatano mu budde bwazo ng'olina wuzo eri perfect ng'ebirowoozo weebiri osala ku lw'ekitiibwa Allah. Agala Allah mwanukula sala subhanallah. Agala Allah mwanukula leka amazambi sigala ng'oli perfect. Just look at your weaknesses. Biki byokola munafu buli luddawa buleke byobadde olaga yaliira byonna byoboddako bikole. Wanike emikono osabe Allah bajja gamba nti uno simanja lwe mukako nga buli duwa gyasaba Allah ajanukula. Muli Allah ajanukula. Mubeere abaana abalungi abawuliriza ab'empisa abasaala bye batakubamba okukujja ku swala. Mali mwanike emikono. Ayi Allah twagala ABCD fenga senior 4 twagala okuyita fenna nga tuli mu ddaala erisooka twagala mu second grade. Ayi Allah fe ngaba senior 6 twagala points 2. Ayi Allah kisoboka banji nnyo bibawadde naffe kituwe Mungu ajja bibawa. Falyastajibu li walyu'minu bi. Byonna Allah jaiba kolera musooke mu ddeeri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Aqul ma tasma'un wa astaghfirullah. الحمد لله طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. عباد الله اعلم ان اصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Message ya finyangu ibadde yabasaba kudda ku nono tuddemu tusabe Katonda nga tositamye ng'ebirowoozo bitaddewo nga toli muhare todduka budusi speed nga toyogera nagundi tosaba eno nga okuta essimu tosaba ngeno olaba TV tosaba Allah nga ate noli ku mupiira osaayo ebirowoozo osaba Katonda. Just imagine oyimiridde mu maaso ga president oyimirira otya oyi mu maaso g'edde teacher oyimirira otya era omusaba naye omuyigwera naye otya edi teacher era kyagamba oyimirira otya mu maaso ge musomesa era kyagamba always. Kati olaba abantu batyo tubeera ffenna nga tuli polite ffenna nga twerungamiza twewumbya tweterezeza kati bukya mu maaso g'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ay Allah nkusaba ompe kino nenga okutta akasimu ngenzija Allah nkusaba ngondeze ne ebirowoozo biri ku ssimu biri ku ki okitegeeza kyoliko oba bitegeera byoliko. Okusaba ibada nkulu nnyo
eyeetagisa omuntu okusaawa ebirowoozo, tandika kati ng'oli mu kibiina ekyo ky'olimu. Allah ajja kukola obulamu bwo, olinoonya okumpa ekirabo nti ebisoma ng'oli mu kibiina ekyo ky'olimu insha allahu taala. Mudde musabe Allah, Allah muwa akaseera, mumwebazinga, muwanike emikono gy'ali. Idha faragta fansab wa ila rabbika farghab. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri nekyakuyita kagamba fa idha faragta fansab. In case of any free space, use it. Wa ila rabbika farghab. Ya Allah gobo kola ki? Gobo saba. Wanike emikono musabe Allah. Awali obuzibu, awali obuzibu, awali challenge, awali emitawana, awali kikyonna bigenda kugwa. Tekitagenda kugwa. Balwadde mirimu tata oba musalako, mama oba musalako, gwabadde bizibu by'omumawulire, oli muwala wa sipiika, mutabani wa sipiika, bizibu ki by'olimu byonna Allah abimala nakkakkanya embeera n'okulengera nga alhamdulillah bina bitambudde bulungi. Ongera okusabira sipiika aweerera omwana omu ali wano, ye yamuweera paka, ongera omusabira naye atereere ebintu bye bitereere. Wakyo Allah okola kino, Mungu nakola ki? Kaddamu musabireko n'abaala mu nsi. Saba Allah tubitegere ebigambo ebyo yatubikolereko. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim العالمين إنك حميد مجيد. وارض عن ساداتنا خصوصا منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والكفار والمشركين دمر أعداءك أعداء الدين. آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. أسألك يا رب العالمين أن ترحم طلاب هذه المدرسة وأن تعزهم يا الله. ربنا أعزنا، أعز أولادنا، أعز طلابنا، أعزهم يا رب العالمين. اللهم أعزهم يا الله بالإيمان. أعز